Hello everyone, good morning. Mujjebaliko gyonna gye mutuusaako engalo, nze Nalongo Nabuzaana nga nsinzidde wano ku lusozi Kiwamirembe e Bugaba Ssese. Banaye leero nno nzize ndi munyiivu. Ndi munyiikaavu, ndi mwennyamivu. Lwaki? Ensonga zino ze tusomako, ensonga zino ziriko abazirwanyisa, abatayagala mumanye bintu bino. Twatuuka ekiseera ne tubategeera. Era singa mubadde mutugoberedde obutambi buno okuva gye bwatandikira, twagezaako okubannyonnyola lwaki ebintu bino bikulu okuba nti abantu babimanya. Kubanga twabawa omukisa okulaga amaanyi gaabwe eri abantu, abantu ne babalemerera. Kati twagenda okulaba ng'abantu bagenze astray, abantu tebakyasoboka. Baalowooza baali babayigiriza bujeemu eri obuwangwa bwabwe, naye baafundikira obujeemu obwo ate nabo babwolekezza. Kati ng'omuntu mu bufunze afuuse bujeemu eri buli kimu. Ne tugamba nedda, omuntu afuuka bw'ati lwa nsonga tamanyi, naye singa asobola okumanya, ajja na kumanya bw'asobola okugattaganya ebintu bino n'aba ng'abikwasaganya bulungi, ng'eddiini agibeeramu ate n'obuwangwa n'abubeeramu, nga tafunye kukonta naye ng'omuntu. Kati olwaleero luno ekindeese banywanyi, nzize kwemulugunya. Kituufu okwemulugunya si kirungi, naye olw'olumu olw'obutayabika mutima oteekeddwa okubaako ky'okola. Oteekeddwa okubaako gw'oyogera naye, nange nzize njogereko nammwe ku nsonga eno, tugyogereko. Mpulira abantu bangi boogera ebintu bingi ku balubaale. Ensonga etansoosesa kwogera ku balubaale bano nga ndaba wakyaliwo ebintu bingi bye mulina okumanya mu kusooka nga temunnaba na kutuuka ku ekyo, kubanga si kye kyali ekikulu ennyo. Naye neesanze nga eriyo abantu ate nga balina mu buwangwa nga beefudde abasomesa, naye nga kye bakola kwe bayita okuvvoola, nga bali mu mpewo zaffe bazivvoola. Ekintu kye sisobola kugumiikiriza, nze nasuze ntunula nga ndowooza nga ŋŋamba ye kati nkole ntya, ne ŋŋamba nedda kanjogereko nammwe kino kyo nkibagambe. Newankubadde tusobola okuba n'endowooza ez'enjawulo mu buli nsonga, naye ate okuvvoola kya njawulo. Twalaba nti bajjajjaffe banyiivu, era ng'abaabanyiiza baali ffe bantu ffe ffennyini. Naye ate bwe kiba nga n'essaawa eno ate tukyasitula ensonga ze zimu ez'okwongera okubanyiiza, ate oyo aba takyali munnaffe. Ekintu bw'oba tokimanyi tokyogerako. Nze najja kuno nga nzize kubaweereza, mbakakasa nti mu kubaweereza sirina kye mbasuubiramu, era kyonna kye muba munkoledde nkisiima nga mmanyi nti ekyo Katonda kyanjagalizza mukimpe. Naye nga kyonna n'abankubira amasimu ne bambuuza, Nalongo tukoze tutya, biki byonna nze mbabuulira. Era bwe waba ayagala nti Nalongo nakukubira essimu n'onsaba ssente bwe ziti ku kizibu bwe kiti, y'aba ayogera ateeke mu komenti awo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti njogera ku kintu kye mmaze okunoonyerezaako ne nkikakasa. Naye okuvaayo ovoole bajjajjaffe, otuuke okuba nga n'omukyala Nabuzaana osobola okumuyita house girl, ekyo ekintu kyannumye mu bwa Nalongo bwange, kyannumye ne kintuuka ku mizi egy'obukyala. Ekyo nkibabuulira. Ekintu bw'oba tokitegeera tokyogerako. Yogera ku kintu ky'okola ki? Ky'otegeera. Nze mbabuulira buli kye njogerako mba mmaze kinoonyerezaako, era ne nkikakasa, era ne nkibaleetera. Nsooka ne nkakasa nti amazima ago gatudde mu bujjajjaffe, ne nkakasa nti amazima ago tegavvoola logically. Eri ekintu ky'ogamba nti mu logic tekivvoola, naawe ng'okitunuddemu ng'omuntu n'ogamba ekyo si kibi, owulidde, era nga kikola sense. Kati awo n'olyoka okifulumya n'okiwa banno. Naye abasajja abakulu abatabaazi bannamige be tulina wano mu Buganda
nga Kabaka Mukasa ani atamumanyi mu butabaazi bwe? Ani atamumanyi entalo zaalwanidde Buganda wano? Ani atamanyi maanyi ga musajja oyo? Omuntu atuuke n'okuvaamu eddoboozi erigamba nti balubaale tebakyalisese nga baalagawa gwe gye wabatwala. Muyinza okuba mubikola nga mubanoonya, era nkimanyi mubanoonya nnyo, mubawenja buyiso, naye muswadde temujja na kumanya gye bali. Kati ensonga endeese olwaleero yakwogera ku bannaalongo. Nze Nalongo Nalubaale bwe mbeera Nalongo Nalubaale mba ntudde mu ntebe ey'obwannaabakyala. Abakyala bonna mbeera baaba waabwe, kye kitiibwa ekyampeebwa. Nze ng'omuntu nkikoleredde era ne nkituukako. Kati sijja kugumiikiriza muntu yenna avaayo avoole bakyala. Ffe tumanyi sitandi yaffe mu nsonga zino era tugimenteininga, tugikuuma. Tuzze tutambula mu mpewo era tulina ekintu kye tuyize ensuubira. Empewo zitambula nga ziri specialized. Eyo enkola muyinza ogamba nti omuzungu ye yagireeta, naye ffe wano twasangibwa nayo. Buli mpewo erina omulimu gw'ekola ng'ate endala tegiyingirira. So tekitegeeza nti endala tesobola kugikola. Kubanga twalaba Omujapaani ng'agamba nti specialization si nnungi, teamwork yesinga obulungi. Kubanga bwe twesiba ku specialization tujja kwesanga nga waliwo emirimu egitajja kutambula. Omujapaani n'aleeta teamwork, n'ateekawo team leader. Naye ate era byonna ebyo byasangibwawo mu bajjajjaffe, kubanga newankubadde Walumbe yakulira okutta, tugambe nti laddu bw'ekukuba tofa, tugambe nti bw'ogwa mu nnyanja tofa. Kiba kitegeeza n'empewo endala zonna zisobola okutta, naye ate oli yakulira. Eyo gye bayita teamwork, nti empewo esobola okukola omulimu gwa ginne waayo, naye ate ng'eriko akulira gwe tuyita team leader. Naye ng'ate ne specialization bweri, nga bwe tugamba nti bunnyogovu buba bwa Kabaka Mukasa. Omuntu n'atuuka n'okugamba mu Kabaka Wannema yakula n'agongobala yenna. Do you know what you're talking about, my friend? Kabaka Wannema gw'oyogerako omumanyi? Kabaka Wannema teyazaalibwa nga mulema. Lubaale Wannema mbwa ye yamuluma n'alemala okugulu. Era baali balabye ku bitundu bye eby'obwa Wannema ng'abakyalidde mubaamu ne lwataba na muggo ng'asobola okutambula. Gw'olowooza embwa esobola okukuluma n'ekumenya eggumba? Take it from me, Kabaka Wannema asobola okujja gy'oli nga talina muggo. Wannema omugongobavu ali mu butonde, so ono omulema Lubaale ow'Essese. Wannema omusambwa gwe mugongobavu. Wannema Lubaale atambula. Era bye biti biri w'omuwongerera omuggo ogwegodegode n'omala n'omuwongerera omuggo omutereevu. Era naye bw'aba ajja gy'oli, bw'aba ng'omaliriza ensonga ze, akulaga nti atambula n'okutambula ne yeetambuza yekka. Kakati nze mbadde nteesa nti twogere ebintu bye tutegeera. Ebintu bingi mu nsi muno bye tusobola okwogerako. Abantu baffe ebweru eyo balina ebizibu bingi bye tusobola okwogerako, bingi. Jjayo ekizibu kimu kibasomese, basomese, bayigirize, balage lwaki omwana ameketa amannyo, kubanga abaana bonna bameketa amannyo. Kyenkana abamu tetubawulira buwulizi. Kugakyengezaako okubalaga nti ebizibu bingi nnyo bannange, okusinga okwesibako ebyo bye tutakola ki, bye tutategeera, ate okutandika okuvvoola, okunyiiza abantu be tugezaako okukomyawo gye tukola ki, gye tuli. Kati olwaleero njagadde twogere ku mukyala Nabuzaana. Omukyala ono Nabuzaana mukyala munyolo,
ekyo kyo kituufu. Nabuzaana mu kuva e Bunyoro teyajja ng'azunga nga bwe kigambibwa mbu ajja anoonya mirimu gya bwa house girl. Ekyo si kituufu n'akamu. Eriyo abantu banaye munaasonyiwa kwegamba kitegeerekeka bwe tufuna omulabe nga munnaddiini, bwe tufuna omulabe nga oba waaki simanyi, naye omulabe eyeerimbika mu ffe ate oyo aba mubi nnyo nnyo nnyo. Kale kati ebyo mbimaze, katusooke tulabe Nabuzaana wamma. Kwegamba ekinjagaza tukole puroguramu eno nga saagala tuddemu ntalo wakati w'Abanyoro n'Abaganda. Singa Omunyoro avaayo n'awulira ekintu ekyo kye baayogedde ku maama Nabuzaana, temumanyi kika kya bunyiivu ky'ayinza kufuna. Olaba nze abanzaala be Banyoro naye nange nasuze ntunula. Olwo ate bo tetwandagadde kuwaakula lutalo wakati waffe n'abantu abo olw'omukago ogwakolebwa bajjajjaffe ffe gwe tutakyasobola kuzzaawo kubanga tetumanyi na butya bwe baagukola. Kale bannange Abanyoro mwenna mbeetondedde era nsaasira abo bonna beenyiza okukkakkanyaako obusungu kubanga mmanyi oluusi muyinza okuba mukola mu butamanya. Naye bwe muba mukola mu bumanyi tujja kubakolimira. Tujja kubakolimira, tujja kubakolimira. Ekyo nkibabuulidde. Jjajjaffe kati kambaviire gye byava. Jjajjaffe Ddungu atuuka abeera mukwano gwa jjajjaffe Mukasa. Nga ba mukwano nnyo, jjukira oli Kabaka Mukasa. Ddungu, Lubanga, Mandwa zaavanga eyo Bunyoro nga zijja eno ewa Kabaka Mukasa. Era ffe empewo bwe zifuuwa nga zidda ku lukalu, abamu ze bayita omuyanja, olwo Kabaka Mukasa aba agenda Buluuli ewa Lubanga. Nze kamwa koogera jjajjange mmange mwava gwe bayita Lutimba. Yali musajja w'amaanyi nnyo mu Bwakabaka bw'e Bunyoro obwa Ddungu. Era ne bw'ogenda kati mu mbuga ya Kabaka Mukasa ojja kusangayo embuga ya jjajjange Lutimba. Oyo jjajjange Lutimba maama mwava. Yalina abazzukulu abaayigganga nga bayigga n'enjobe enjeru bwe ttukutuku. Abayizi ekyo mumanyi kye kitegeeza. Omwana kawumpuli bw'amala okuzaalibwa nga talina mikono nga talina bigere, ng'azaaliddwa olw'ensobi ezaaliwo ez'okuba nti maama we nnakku yali talina bukojja, ng'Obwakabaka bugaanye okukkiririza mu mwana oyo. Omwana olw'obusungu bwe yalaga Kabaka ng'amuleetedde okwerumika obutalekera, Kabaka yalagira omwana oyo atwalibwe oba asuulibwe oba akolebwa ki kyonna. Kabaka Mukasa yasaba omwana oyo. Era bw'atyo Ddungu yakwata omwana oyo kawumpuli n'amutwala ewa Kabaka Mukasa. Kabaka Mukasa n'amubuuza naye ŋŋenda mulabirira ntya? Ko jjajja Ddungu gwe tofaayo, nze nina omuntu asobola okulabirira omwana oyo. Jjajja Ddungu bw'ati bw'agenda e Bunyoro n'aleeta Nabuzaana. Nabuzaana, omuzaana mu Lunyoro kitegeeza omuntu omwetowaze, omuwulize, era ajjudde okukkiriza eri obuweereza bwe. Yali mulezi w'abaana, nga ye talina mwana asobola mmulemerera kulera. Nabuzaana bw'atyo bw'ajja okulera kawumpuli, kati gwe tuyita omuyego, omulangira omuyego. Era bw'oba onoonyeza mu mpewo, abo ababiri tebattiŋŋana. Era mu kwambulula bakafulu. Awabeera omukyala oyo Nabuzaana, we wabeera omwana oyo kawumpuli. Kubanga Namuzaana yakuza kawumpuli. Era mubaamu ebiseera bombi lwe batambulira mu kikere.
nga bagasse emmotoka mwe batambulira. Bye nabagambye nti nammwe mukozese logiki. Temukkiriza bukkiriza buli kibakola kibagambibwa. Adyeri Nyabuzaana atuuka wano afuuka muganzi azze mu lubiri ewa Kabaka Mukasa gy'azze okulabirira omwana ono omuyego. Naye bw'atuukayo teyalabirira mwana oyo yekka, wazira yalabirira abaana bonna abaaliyo. Kati gwe bw'oba omanyi abaana ba Lubaale Mukasa, tandika okubamenya omu ku omu, bonna Nabuzaana yabakuza. Yabalabirira. Yali mukozi era yaganja. Ate abaana nga bamwagala nnyo. Kati engeri gye yali omukozi yayambalanga amasonko basobole okumanya wa waali mu budde obwo nga babadde bamwetaaga. Obuzibu bwe bwajjira nti Nabuzaana mu kujja yajja n'amaanyi g'ebitambo. Awo mu kitundu waagambira nti najja kulera. Ekitundu ekimekesa abaana amannyo. Najja kulera. Era Nabuzaana yafundikira muka Kabaka Mukasa. Ebyo mubimanyi. Nga tusobola kubeera mu lubiri ng'oli muganzi obwenkanidde awo n'otufumbirwa Kabaka. Okufumbirwa Kabaka kwali kunyweza ndagaano wakati wa Buganda ne Bunyoro. Mu mpewo kunyweza mukago. Kwe kulaba ng'essaawa eno nti ebitambo yadde tubiina naye bisobola okutuluma nga birembeekereza kubanga byafuuka bijjajjaffe. Tosobola kukola kitambo nga tolabye Nabuzaana, kati ogenda kikola otya? Kubanga ye commander in chief owaabyo. Era ebagana Nabuzaana oserula kisolula bikooto bye. Ebikooto mu Lunyolo kitegeeza ekintu ekinene. Aserula anoonya ki? Nabuzaana onoonya ki? Naye mwe bitu mwabigandawaza ne mubifuula byakuzanyisa. Yajja n'ebinene bye. Bamubuuza oserula ki? Noonya binene byange, anoonya ebitambo bye. Era obuganzi bwa Nabuzaana bwe butulabisa nga Kabaka Mukasa awongererwa ensumbi enzirugavu. Bwe butulabisa nga Kabaka Mukasa awongererwa ekibya ekiddugavu. Ekiddugavu ekyo kitambulira mu bwa Nabuzaana olw'obuganzi bwe yafuna eri Kabaka Mukasa. So si kuganja buganzi wazira olw'okuteekawo omukago ogwo ogwa nnamaddala Abanyolo babeere bakakafu nti mu mazima tuli ba mukago nabo. Speciality ya Nabuzaana fumbiro. Kati nga omanyi eby'abaana, kati gwe atali mu fumbiro ogenda kwana atya abaana? Abaana baagala kulya. Kulya n'alya kano n'alya kali n'alya ku ntungo n'alya ku binyeebwa. Kulya. Kati gwe ogenda kubaliisa ki nga toli mu fumbiro? Nabuzaana yeesanganga ng'ebiseera ebisinga abeera mu fumbiro. Alima lumonde, ebitakuli, mmere y'Abanyolo. Era kwe bava okugamba nti tubyala amalagala kubanga okubyala kigambo kya Lunyolo ekitegeeza okusimba. Kigambo kya Lunyolo ekitegeeza okusimba, okubyala. Kati ye Nabuzaana bamubuuzanga nga bw'omumanyi embeera z'Abanyolo. Tasobola kujja wano n'atandika kwogera Luganda right away era mu buli ngeri abaamu ebigambo byasigalirayo eri mu Lunyolo. Nze nange bwe nali nakutandika okuyiga Oluganda nina ekigambo ekyasembayo ddala okuntawaanya ekyannemera ddala ebbanga ddene okwogera. Ye muntu okunsesa ne mmugamba nti tonsesa. Era nagambanga tonsekesa. Kye kigambo eky'Olunyolo ekyali kyannemeramu, tonsekesa. Era nga bafuba okukinjigiriza nti bagamba tonsesa. Naye kati bo bali Abaganda baffe abaasookawo nga bwe balaba bakaluubiriza ate kyo ekigambo kyennyini kye baleeta ne bagatta mu bye balinawo, ekintu ne kitambula.
nti ani nti ono tonsekesa bwe kityo. Kaakati jjajja Nabuzaana ono mu kulabirira abaana yaganja nnyo eri abaana n'aganja nnyo eri empewo olwa skills ze. Jjukira bw'obeera omuzadde ng'olera abaana bintu bingi by'oteekeddwa okumanya. Tokoma ku kubaliisa, olina okuba ng'osobola okubajjanjaba kubanga abaana balwala kino balwala kiri buli kiseera. Olina okuba ng'osobola okulabirira abaana. Speciality ya Nabuzaana yagituukiriza. Abantu bano be twogerako be tuyita balubaale, mu Luzungu be mwaliise ba demigod. Mwe tuli mu nsi muno tuli bangi. Lwaki? Kubanga gwe weebuuze nti bwe kiba nti balubaale baali ku ssese kuno ne bazaala abaana abo baalagawa? Mwe temulowooza nti mwe bazzukulu baabwe? Ekikutuuzaawo ne weewaana nti nze bwe njogera ekintu kiba, olowooza kiki? Lwaki omulala bw'akyogera tekiba? Kubanga olimu omusaayi ogwo ogw'abali abaali ab'amaanyi. Twayogera tugamba nti kiki ekyafuula balubaale ab'enjawulo? Kubanga baali bantu abaafuna amaanyi agaayawuzibwa ku misambwa ne gabaweebwa. Kabaka Mukasa yayawuzibwa ku maanyi ga Mukasa omubereberye omusambwa ne gamuweebwa. Ffenna tulina amaanyi. Naye lwaki tetusobola ge-exposinga ne tugakozesa nga bwe twagala? Bwe mba nga nze ndiko Kabaka Mukasa ne mba nga nsobola okutuula ku mazzi ne ngatambulirako na buli kimu. Kubanga mu budde buno tetuli willing kwewaayo gye kiri. It takes a lot okutuuka ku mutendera ogwo. You have to sacrifice. Ne weerekereza kino ne weerekereza kiri. Weerekereza ebintu bingi nnyo nnyo nnyo. Omuli n'okuba ng'oli musajja ne bakugamba nti kati awo ddala ly'otuuseemu toyina kulaba mukazi. Oba ng'oli mukazi ne bagamba eryo ddala ly'otuuseemu toyina kulaba musajja ate ng'oli sexually active. Ne bakugamba nti ggwe bw'oba oyagala okutuuka ku mutendera ogwo ky'oba tokola tolabira ddala musajja. Kubanga muno mu Buganda baalimu abantu bwe batyo. Naye ng'obaako ky'owaayo ne weerekereza n'ogamba nze ekyo nkirese ku lw'okwagala okufuna kino kandeke kino nfune kino. Kubanga ne jjajjaffe ekyomubeezi teyazaalibwa ng'abuuka bw'atyo, yamala kukikolerera n'akituukako. Era olaba nti bonna abaamuddira mu bigere baakolanga naye ate tebaatuukanga ye we yakola ki? We yatuuka. Oluusi kiva ku commission kwegamba omuntu obutabeera committed bulungi oba nga waliwo hindrances ebintu ebikuziyiza kwegamba mu ngeri eyo spiritually nga bwe tuzze tubiraba mu nkulaakulana yaffe. Omuntu n'aba nga alemererwa okutuuka ku ntikko. Twabalaba kigaanira bonna baali mu kiti ng'ekyo ekyalibadde kya Kyobe. Naye tebaakikolerera kutuuka ku Kyobe ate ye yennyini. And since then tetunnafunayo omuntu atuuka ku sseeryo so nga ate twalibadde tusobola okumufuna kubanga mwebali abalaga obubonero. Naye nga bwonna bukoma mu birooto. Oli n'akoma mu birooto ndoota mbuuka naye nga ate ne mu byaddala yalisobodde. Nga ne mu byaddala yalisobodde naye nga tasobola kwewaayo. Alina ensonga lwaki tasobola kwewaayo. Ensonga esooka ye yeerabirira. Kati yasasula renti we gw'asulamu abaana yalina okubaweerera yayimirizaawo amaka ge kati ebyo byonna abirekera ani nti agenda college emikolo. Nze bulijjo mbabuuza ne mbabuuza bw'okeera enkya ng'ofudde olowooza abantu abo tebabaawo? Babaawo weewuunye. Era bakukaabiraawo nga waakafa ne bakaaba ne banyolwa. Kituufu eri obojja okuluma obulamu bwabwe bwonna basigale nga bakulowoozaako naye ate at the end of the day life goes on. Kati kino nkibasibirira nga ntanda nti mwe abalubaale bw'oba ng'olina obuvunaanyizibwa bw'olina okutuukiriza weeveemu obutuukirize. Okumala emyaka 5 ng'obonaabona bonaabonako waakiri 10 weeyagalira emyaka 8. Naye mugenda ne mubeeraawo nga ky'olina okukola tokikola olembeekereza bulembeekereza n'omala obulamu bwo bwonna nga tolina ky'omaliriza. Nga buli kyokola okola kulembeekereza. Bwe muvaawo mu bajjajjaffe baali b'amaanyi mulowooza gaalagawa? Gali just straight around you. Lwakuba temusobola kwewaayo kuba nti mugakola ki? Mugakolerera. Kaakati jjajjaffe Nabuzaana
bw'atyo bw'ayingira muno ng'azze kulabirira mwana oyo omuyego era yamulabirira era mu mpewo bayita bonna kubanga Nabuzaana yakola ekitundu kye nga bw'olaba Nabuzaana bwe yakola ekitundu kye n'akituukiriza naffe ffenna tusobola okukola ebitundu byaffe ne tubituukiriza ate ne tusigala nga twogerwako mu nsi muno nga bw'olaba nti essaawa eno Nabuzaana ayogerwako tosobola kugenda mu Buganda muno n'otuuka mu mbuga n'otosanga Nabuzaana ng'ayogerwako kubanga dipaatimenti y'effumbiro yamulekerwa. Naye nga n'abakyala abalala bonna weebali era mu ffumbiro eyo bonna babaayo mu ffumbiro eyo era nga buli omu akola omulimu gw'ateekeddwa okukola ki okukola. Naye olw'okuba nti Nabuzaana yaganja nnyo mu baana ate kino mukimanyi nti ensonga kasita eyingiramu abaana ettutumu liba lya waggulu nnyo omuntu oyo ly'aba agenda okutambuliramu. Era tulabye essaawa eno nti Nabuzaana akyase mu buli mbuga ya Buganda. Nabuzaana akyase mu buli mbuga ya Buganda. Nze lumu nagendako mu mbuga ya Kabaka Musisi ku Ssese kuno gy'eri eyo gye baazimba. Nze ntambula in disguise kubanga ndi muntu nange era ndi muntu wa bulijjo. Naye nina ekintu kye nalaba kye nneewuunya. Baŋŋamba bw'oba ojja wano mu mbuga oleeta kilo z'ebinyeebwa 2, miti gya ssabbuuni 2, kilo za ssukaali 2, oba baŋŋamba 2 oba baŋŋamba 4, naye nga bya Nabuzaana. Naye nga nze as far as I know nti si ye mukyala nannyini mbuga eyo omukyala ono Nabuzaana. Era nasirikira mu mutima ne ŋŋamba lwaki bamusoosoota mu mbuga eyo, lwaki bamusooloobya nga mulimu abakyala bannannyinimu. Era nasirikira ne neebuuza ne ŋŋamba twawambibwa ffe nga bannaalongo ba Buganda twawambibwa kubanga nze bwe mba ntudde mu bwabaaba osobola okumpita kyonna ky'oyagala, osobola okumpita Nattimba, osobola okumpita Nakayaga, kyonna gwe ky'oyagala ky'oba ompita, naye ebyaffe bye biriwa? Abantu abakola kino tebamanyi. Ekyo kye njogera mu kubejjeereza. Naye nga tekisoboka okuba nga bamanyi nga batuwamba buwambi. Kati njagala mwenna bannaalongo abaliko bannaalongo mutandike okunoonya places zammwe. Mutandike okunoonya ebifo byammwe. Nammwe bassaalongo naye ng'ebintu bino bikoleddwa butamanya. Nze kale bwe nkitwala nti butamanya, naye nga there is a possibility nti ate ababikolera bamanyi naye nga babikoza ffujjo kutusaanyaawo busaanya nga beerimbise muffe naye nga bakola gwa kusaanyaawo. Kabaka Musisi yazaala abaana bangi abamanyiddwa be basinga obutono. Obukulu bwa Nabuzaana ewa Kabaka Musisi bwe buliwa? Kubanga tulabye nga Nabuzaana azze ku mulembe gwa Kabaka Mukasa. Jjukira Kabaka Musisi yafuga, Kabaka Wannima n'afuga.
Mukasa muzzukulu wa Musisi. Oŋŋamba otya nti muka omuzzukulu azze n'awamba amaka ga jjajjaawe? Sigamba nti Nabuzaana tasobola kubeera wa Musisi. Asobola okubeerayo mu dipaatimenti ye ffenna gye tumanyi. Omuzaana muka Kabaka. Jjajjaffe Nabuzaana bw'amala okufuuka muka Kabaka Mukasa tokyasobola kumukkakkanya mayinja kutuuka kumuyita house girl. Nina abaana abawala abakaaba. Tusooke tufundike n'ensonga y'embuga zaffe. Ndowooza tujja kugyogerako nga twogera ku mbuga zaffe kubanga nazo ziri eyo zintawaanya butawaanya. Abantu abazirimu bye bakola tebabitegeera. Batawaanya butawaanya bantu. Kwegamba nina ebintu bye nteekeddwa okubazibula amaaso nammwe mubitunuulire mubirabe mumanye nti kino kikyamu. Bwe kiti si bwe kirina okukola ki. Kati mmwe abavunaanyizibwa mu mbuga ezo mutandike okugenda nga mutereeza ebintu bino kimu ku kinnaakyo. Bw'abanga Kabaka Musisi nga embuga mugizimbye nga ya Kabaka Musisi, tugambe nti Kabaka Musisi teyalina bakazi, abo abaana bonna be yazaala yalonda balonde? Awo e Bukasa tulina maama Nanziri yazaala Kitinda. Kitinda mwana wa Kabaka Musisi. Wannema mwana wa Kabaka Musisi. Naye n'otuuka mu mbuga ya Kabaka Musisi nga temuli na nnyumba ya Nanziri. Nanziri maama Nanziri. Mulimba bantu mmwe, mulimbira ddala. Wazira ffe tugenda kutambuza ebyaffe ate tugenda kubitereeza ate tugenda kubituukiriza. Ate ekiseera kijja kutuuka nga n'embooka evuga ebyo bye mwekozaakoze ebyo mwefuula abamanyi abatamina kimumanyi mujja kukinnyonnyoka. Kino nkibabuulira. Ne bwe siibeewo era omulala ajja kubaawo. Kubanga luno olutalo lwalangirirwa dda. Mmwe temumanyi lwaki embuga zisaanyeewo. Ebyo ebintu byammwe ebyo bye mwekozaakoze ebyo. Mujja mwefuula muli bamu ku ffe ng'ate muli balabe baffe. Kuvuluga buvuluzi buli kimu, kuvuluga buvuluzi buli kimu ku kugamba obeera awo n'oteegera awo n'omanya nti kati nteegedde wano buli ayagala musika mulindire wano. Naye nga ky'ogenderera kumufeebya ng'okuŋŋaanya maanyi ga jjajja Musisi. Tubalaba. Ate temulowooza nti mwe musoose. Kano akaalo ka Buganda kadda era kaliko bannannyiniko babalaba. Olaba nze nsobola okubalaba. Olwo ate bali abateebaka. Kaakati wamma jjajja Nabuzaana. Omukyala Nabuzaana yafuuka jjajjaffe era nga gwe gumu ku mukago egitugatta e Buganda. Jjajja Nabuzaana tumuwongerera akambe akaddugavu, ekibbo, n'ebirala by'abaakugambye naye ng'ebyo bye biba ebikulu, ekibbo kye n'akambe. Jjajja Nabuzaana bw'aba akubanja atambulira nnyo mu mmese. Ebiseera ebisinga emmese ye ebeera emu bw'eti nejja n'ekufuukira ekyambika. Naye nga jjajja Nabuzaana ono bw'aba atambula ebiseera ebisinga atambulira nnyo mu mpewo z'ebukojja. Bw'aba akubanja aleeta nnyo ennyiike. N'owulira okukaaba okwo okutatadde olw'okuba yasuulibwa, yeerabirwa. Bw'oba omuloosi abeera mukyala mutonotono. Kisinziira kiti kimwayagadde okukuggira naye atera okwambala ebiddugavu. Oluusi ayambala nnyo n'eggomesi ezirimu ebya bbululu oyo kakobekobe n'ebyeru. Kwegamba obumulimuli obwo obutolobojjotolobojjo. Ajjanjaba, ayambulula, agaba emikisa. Erimu abasajja abakubaakuba abakazi. Abakyala
Nabuzaana ddagala nnyo eri abaami abakubaakuba abakazi. Kituufu amasiga ge gaba ga nkulukuku, kubanga bw'oba otambuddeko mu nsi y'e Bunyoro teri nnyo mayinja, naye kati ffe ate n'Essese teri nkulukuku. Nazirabako awo ebukakata naye bw'omala okusala okudda eno teri nkulukuku, era ffe tumuteerawo amasiga gaba ga mayinja gano amasengere amamyufu ago ge tukozesa ng'amasiga ku lwajjajjaffe Nabuzaana. Embuga ye enkulu eri Nkoto. Enkoto w'amasiga y'ebeera embuga ye, era Nazzikuno ng'omukyala bw'aba afunye obutakkaanya n'ebbanga ayagala kumukuba, omukyala addukira Nkoto. Era omwami etteeka liri nti tokoona ku mukazi ng'agenze Nkoto, kubanga bw'omukoonako ng'ali Enkoto obusungu obukujjira ate buba buva wa Nabuzaana butereevu, asobola okukukoteka. Era kino abakyala bakimanyi nti omwami ng'azze okukuba n'okwata omulawo n'ogumukuba, butereevu omukotokerawo, so ng'omulawo ekibbo n'akambe bye bimu ku biwongererwa omukyala ono Nabuzaana. Awongererwa olukato era luteekebwamu mu kibbo ky'omu kubanga mulusi wa bibbo. Abanyolo bagiyita mpindu, ehindula kwegamba mu Lunyolo, ate olukato olwo luyina amakulu mangi okusingako wano mu Buganda. Kale abakyala mwenna ensonga z'amaka Nabuzaana. Bw'ogenda ewa maama Nalongo Nalubaale ajja kukutereereza eby'oluzaalo kubanga ye nakazadde azaala buli kimu, takoma ku bantu, azaala buli kimu. Kye kikuŋŋambisa nti osobola okumuyita Nattimba oba ggwe kyonna ky'oyagala, naye ze embeera ze ekikwatagana na kuzaala baana biki ebyo kafulu. Ekimufuula ow'enkizo nti ate bano abakyala bonna y'abakulira. Kale bw'oba ogenze gy'ali, ensonga bw'eba ya Nabuzaana asobola omukugambira, ensonga bw'eba ya Nakayaga asobola omukugambira, yenna ensonga bw'aba ya Nagadya asobola omugambako. Kyonna kye kiri kasita kikwatagana ku mukyala asobola, so ng'ate n'abaami era asobola okubagambako kubanga gye biggweera ate bonna baana. Kale olwaleero nga tulaba ensonga y'omukyala ono Nabuzaana, eriyo abuuza nti abaami bo tebawongerera Nabuzaana. Ensonga eyo mbadde njagala nnyo tugitunuulire nga tutuuse okutunuulira empasa y'emisambwa mu bantu, kubanga ebiseera ebisinga ogenda n'owulirawo omuntu ng'agamba nti nze ndi muka misambwa nga mukazi, amakulu nti yafumbirwa emisambwa nga misajja. Naye njagala weebuuze ekibuuzo kubanga wano ensobi weetandikira. Omukazi bw'afumbirwa muka emisambwa, omukazi oyo atandika okwetunuulira ng'omusajja olw'okuba ategedde nti aliko amaanyi amasajja. Awo obuzibu we buva. Naye amazima gali bwe gati, bw'oba otuddeko amaanyi ga jjajja Kiwanuka ng'oli mukazi, kiba kitegeeza otambulira butereevu mu maanyi ga mukyala Kiwanuka. Era bwe tunaatutuusa okulaba ku bak'emisambwa, tujja kumanya ebintu bingi nnyo ebizze bikola obukunizo mu bulamu bwaffe. Kubanga bw'abeera jjajjaffe Kiwanuka weewuunye, ate mukyala we si yenna abawanuka, mukyala we ye Nakayaga. Kiba kitegeeza bw'oba otambulirako amaanyi ga Kiwanuka weebuuze, tambulirako maanyi ga Kiwanuka kika ki? Agagenga omusajja oba agagenga omukazi? Kubanga twagamba obutonde butambulira mu bubiri, mu bulongo, obukazi n'obuki n'obusajja. Osobola okutambulirako amaanyi ga Kiwanuka naye ng'oli mwannyina nga ggwe n'abawanuka. Osobola okutambulirako amaanyi g'obwa Kiwanuka ng'oli mukazi we. Ekyo kikufuula Nakayaga.
kiba kitegeeza bw'oba owongerera essira liteeke ku nnakayaga. Ye kiwanuka nga balo ebisigadde ajja bikwasaganya. Naye ffe kye tukola essira ate tuliteeka ku kiwanuka. Kati n'olyoka otuuka mu maka n'ofuuka omusajja mu maka ago, bbaawo bwakuddukako ate n'owoloma. Kale ebyo byonna tugenda kubisoma mu misomo gyaffe gino, naye nga nze okusinga kale nandyagadde munansonyiwa bannange bwe mba nnyombye, munsonyiwe kubanga kiseera kituuka ng'olina okubaako ky'oyogera okutoowolokokako, kuba kati mpulira ntoowolokoseeko olw'okutangaaza kuno kwe mpadde eri Nalongo Nabuzaana. Era tugambye nti bw'otuuka mu ffumbiro embuga ye eri nkoto so si mu ddiiro, kuba jjukira effumbiro libaako sections nnyingi. Bw'oba olina effumbiro waliwo eddiiro, waliwo ebibanyi, okiraba, naye ye ali nkoto. Kiba kitegeeza wano mu ddiiro waliwo abakyala abalala. Ebintu bino tubikwate bulungi, tubitegeere bulungi, tutambule nabyo. Ate ky'ototegeera gwe tokyesibaako. Weebuuze, nagenda ku ssomero kusoma bye nnina kusoma oba nagenda ku ssomero kwetegereza musomesa nsomesa? Bwe mba njagala mirembe, nina okumanya Kabaka mirembe y'ani, ani amuzaala, oba nze njagala mirembe nga njiraba wano ku ssowaani yange? Kyova olaba nzisira nali nsazeewo tuliteeke ku butya bwe tugenda okufuna emirembe. Era nga nkimaze nti bano balubaale tujja kuboogerako olwo nga tuli wali mu nnyumba yaffe, tutandike okubatakolinga omu kwatya omu ku omu, nga bwe bajja n'okusinziira ku bubaka na buli kimu. Tulabe enkwasaganya ya buli omu. Nze nga nsuubira nti kye kikulu, naye ekinkozesezza kino munansonyiwa bye bigwa tebiraze. Mbadde nina okuvaayo ng'omukyala atudde mu bwannabakyala essaawa eno okubaako bye ntangaaza eri bannange bwe tukola emirimu gino, basobole okumanya nammwe bannaffe abatugoberera okubeera nga temubuzaabuzibwa, kubanga nze nkimanyi mmwe muli bayizi. Ekyokuba nti mujja ku mukutu guno ne musoma tekitegeeza nti temugenda ku mirala. Muli banoonyereza, mwagala kumanya, muli balungi. Kubanga anoonya okumanya anoonya ddembe. Kati ate saagala mufune kumanya kugenda bakuumira mu busibe mwabadde banoonya emirembe. Otandika okukola ky'okola ng'okitankana ng'okibuusabuusa nga tokyagala na bulungi. Otandika okubuzaabuzibwa weetamwe ate nga ye mbeera gye twagala okubaggyamu, embeera ey'okugamba nti ebintu ebyo tebitegeerekeka. Nzize mbagamba lumya ebintu bitegeerekeka. Kale nsuubira tutegedde bulungi buli kye twetaaga okumanya. Si bwe guli bannange? Era nsuubira nti ebintu tugenda kutandika okubitunuulira mu ange eyo entuufu, tusobole okubituukiriza. Tulabye nga bw'oyogera ku mukyala ono Nabuzaana, eri ebunyolo bamuyita Adyeri Nyabuzaana, oba oyogera ku Banyolo. Bw'oyogera ku Banyolo oba oyogera ku mukago oguli wakati waffe Abaganda n'Abanyolo, oba oyogera ku bitambo kubanga yenna ajja kulera. Era bw'oyogera ku mukyala ono Nabuzaana oba oyogera ku mwannyina wa jjajjaffe Ddungu. Oba oyogera ku mwannyina wa jjajjaffe Ddungu. Era ne tugamba nti bw'oyogera ku Ddungu oba oyogera ku mukwano gwa Kabaka Mukasa. Kale ne tugamba nti twewale okuweebuula, twewale okukola bye tutategeera, tukole bye tutegeera. Waliwo eyajja n'aŋŋamba, Nalongo towubisa bantu, ekiddugavu kiba kibi era n'effumu ly'akayiikuuzi liba lyewese, effumu eryewese liba ly'akayiikuuzi. Naye kino njagala kukibaddiramu nkibakakase
nti ku mukutu guno sigenda kwogera kintu kye siinaako justification, buli kye njogera mba nkitegeera. Enneeweta ly'effumu lya jjajja Kayiku